Bannange z'abamanyi nga Baasa yali Baasa wa King's College. Jangu. Ya, tegamanyi. Soko babuuzeeko. Bane mwenna mbabuuzaako. Kyali mulungi nga we nali. Ya. Era ndi naye weebale kuuma mutindo. Maze emyaka egyo 5. Emyaka 5 ng'okikuba. Kiri kite lwaki wavaayo obwa Baasa n'obusuulawo King's College? Navaayo si mu bubi era ne mukama wange namusiibula. Tewadduka? Mukama wange Kato Walusimbi namusiibula. Banga n'omwami wamuddukako? Omwami saamuddukako era naye namusiibula n'asigaza abaana. Agamba omwami wamuddukako Baasa. Omwami tewamuddukako? Nedda. Okay. Lwaki kye kyakujja ku King's College ati? Kale kwongerako naye nga tewaaliyo obuzibu bwonna. Waali wa mirembe, waali wa mirembe nga walungi naye nali njagala ntambuleko mu nsi. Olabe ekiddako. Sofa embeera ebadde etya esingako ku ya King's College oba byebimu oba eno kasente ke kasingako naye ng'emirembe ku King's College nagirina sijja kulimba era bonna bammanyi. Ajati yogera amazima. Ajati wano twogera amazima wano ku channel. Ongambye eno akasente gye kali naye emirembe tukola nnyo. Kati nze ndaba mukama wange ono mukulu Bashi yannonye wa boosi nti olina okufumbira basheeka nanvuga n'akolaki naye nga ndi biza olumala wano nzirayo mu kiyumba tulina okukola ekiyumba mutegeeza ki ekiyumba kiba kiki kiba kiyumba eba nyumba tukiyita kiyumba kuba kitukola kyafuuka kitegeeza oli Kadaama n'osulawo bwa Baasa n'ogenda wa Kadaama ate nga ndi mukozi nnyo myaka 5 gwogimanyi naye mwebale kola era nze mbawa respect munnange mwebale kola kati biki ebitera Baasa omuwe ne Saudi Arabia mpulira nnyo babajjemu ensigo simanyi biki batubonyabonya omuwarabu tasasula alhamdulillah emyaka 5 gye mmaze eno teri boosi yali tansasudde sibonyabozengako olw'okuba ndi mukozi kasita owuliriza mukamaawo buli kimu kitambula bulungi gwefuuka omusiru ofune ekyoyagala bw'onoofuuka omusiru si na Saudi yokka si nsi eno yokka buli nsi oba Uganda buli wamu olina okubeera nga ogondera mukamaawo. Nze abammanyi bajja kundaba nze nali mugonvu ku King's College paka nakola emyaka 10 mukama wange nampa ne gift nangamba genda okole nkuteereddeko omukisa era Kato Walusimbi nkola ate nkyakola. Kati obwa Baasa n'obusuulawo Baasa era nkyaddayo yaŋŋamba w'okomawo eri ekifo kyo weekiri naye kati okomawo oba kati ate nkozeemu wenzira nkola birala sikyali oli temukyasoboka tutya ate atayagala nzire wali kati awo mba nyongera sofa enkyukakyuka weeri mu bulamu wabikompeyalinga luli ne kati akati nikenkoze nebaza Kato. Biki bye baboogerako bakadaama? Batwogerako bingi nnyo nga we tubeera eno netubeera mu birala netubeera mu kwebaka tetukola naye nga abatumanyi oba gwe towuliriza kigambo gwolina okubeera nga wekkiririzaamu okitegeera kasika wekkiririzaamu naye nga bingi ebiba bitwogerwako naye nga tubeerawo netukola. Naye muli bakozi mwebale kukola naye baŋŋamba temufumba temufumba nze nasooka mu bufumbo era sibuddamu temuwasika anti nabusooka nasooka mu bufumbo ate bwaki sente zange ngenda kuba nina omusajja ne wakuwasa waliwo Kadaama awo emboozi gye nakola yawasa Kadaama we Dubai okugira oti ekikulu nammwe mba mutwagalako ssente gundi temubabikira temubakantumire enfumbe wamama Minalumansi batumirako bananga babbira 8 kamwenna ba 8 Kaluweero yenze Baasa wammwe yenze Baasa wammwe oli gwe mumanyi sikyukanga ate sirikyuka tumirako ku baana bange bali luddawa bali ku masomero bali Kabola hali batumire kwe bali kulabirira Semakula Iyani ne Nabatansi Tashagoreti
mwenna bannyinaze bangi mwenna mbatumira mwenna mikwano gyange mwe bali butankyawa ng'ogyeko Saudi wano mu ddungu si kijo singa Saudi ogikoowa si kijo wandigambye kagende nkolereke ez'Abawarabu sikyalina y'Abawarabu wemba wano nkola byange ebyaddala yes myaka 5 era ng'ova mu Bawarabu sirina gyenzi nettaki okuleka okulambulako kyogamba Saudi nungi bwe ne Saudi nga tevuga mu matu gaffe buli omu aba n'omukisa eri ali mu Amerika ng'akaaba nti Amerika enyize naye nga balina emirembe muno mu Saudi bangi ng'alina ebizibu naye naffe abalinako ku kalembeekereza gyetuli so wova Saudi either ogenda Europe oba Amerika oba kudda Uganda oba kweyengerako mu Amerika naye todda kata oba ogenda ettaki Ajat, salamu alaikum. Ogamba otya mukwano. Sembera wano. Lero ni eno bagiyita Kadama edition. Aji salamu alaikum. Ogamba otya. Nine bakadama lero. Ngono ngo walekana. Jangu bakuyitani mama. Amanya ganeze Sophia Chimbugwe. Kampala ovaawa. Kampala nze mukyala we Masaka mva Kyotera. Oli munna Masaka. Era nkulaba bannamasaka temubula mubeera ize. Ate bangamba mufumba. Tuli bafumbi kyotulaba osanze nkulabe osala. So Saudi ogisanze otya? Etambula etya wajja otya Saudi? Najja wano I think it was 1990 it was 2019. But in 1990. Sorry. Najja wano mu 2019 alhamdulillah Saudi Arabia temberedde embi. Yeah. Wajira mu company nawe? Najira mu Tripwire overseas. Banaye baagala nnyo. Webale kusiima. Okay. So wajjanga Kadama wajjanga ki? Najjanga Kadama. Nkola contract yange yasooka. Then boss wange yali ajagala ennyo nankomyawo so. Yeah. Okay. Embeera etambula etya muganda wange mu Saudi? Embeera alhamdulillah tetubeeredde embi. Okay. Mpulira babajjamu ensigo, mpulira bino tebabasasula, mpulira biriisi manyi babakuba, babalyako emmere, babakozesa, mukola nnyo. Ebibuuzo ebyo kiki ekituufu ekiriwo? Ndowooza buli muntu aba n'omukisa gwe. Waliwo ebiyumba ebimu bye bituukamu ng'abambi oluusi abantu bakyamu, abaana ne babajjamu ensigo ne babayisa bubi ne baba naye fe abamu Mukama wadde akyatukwatirizako ng'atukumye atubeereddewo mu mbeera yonna. Alhamdulillah. So mulimu alhamdulillah be batayisa bubi, mulimu ne be bayisa obubi. So Saudi yokka gye wakakoleramu oba zonna ozitambuddemu? Nakakolera mu Saudi yokka. Anti mbadde ngenda kugamba njawulo kyeriwo wano n'awalala. Nakakolera mu Saudi Arabia. So eri fine? Eri fine alhamdulillah. Complaininga? Si complaining. Kati omusajja wamuleka yati? Bangamba waddukako obuddusi. Omusajja gyali alhamdulillah gyali. Naye bangamba nti omusajja kasa omuleka e Kampala tadda mukwatayo. Kiri kiki ekituufu? Babeerawo ne batulinda. Ekikulu kubanga mu communicatinga. Communicatinga naye? Mutumireko gweri. Daddy Samantha ona oli kwagala nnyo. Daddy Samantha tukwagala nnyo. Tukomawo kufumba. Bangamba mukwata ku ssente. Temusoboka. Bakadama mutabuka, temufumba, temwagala kufumba. Nema bifaluku ebigambo nina bitono nnyo wabula kati. So Jidda erietya? Jidda alhamdulillah. Jidda esinga Riyadh? Sitambulangako mu Riyadh. Obulamu bwange bwonna mpangalidde wano. Owangalidde Jidda. Bw'otegeera Jidda? Tegeera Jidda. Tumira ku bantu bwe tuve wano. Ntumirako taata wange Haji Chimbugwe Badel. Ntumirako mami wange Ajati Hadija Chimbugwe ne bato bange mwena mbaagala nnyo. Bali Ludawa? Bali Kyotera bonna. Bali Kyotera. Sabbath space nedda mpozi nga bed space nedda ye Dubai siya wano bed space muleka kulimba for sure bakama bali bola tusula bed space
temulina berisipeti kati byempulira okujjamu ensigo lwaki babajjamu ensigo okujjamu ensigo sirina akaidiya nange nkiraba bulabi nawe okiraba kijja kyogerako nnyo kuba kimanyiiko nnyo Saudi ekutambulira etya entambulidde bulungi alhamdulillah tewejjusa kuba bagamba eno mwanywako omuliro muli bubi mubonaabona nedda mpozi nga bebeetese mu mbeera eyo naye nga tekulumizalibumbirira tuli bulungi tukola sente tufuna sente furushi simanyi nawe oluwarabu kati olumanyi sooka oyogeremuko mmanyimu katono oyogera n'abarabu kati abarabu mwogera nabo mutya bannaye mwabava eri nga temumanyi tuyigayo olwarabu olusaba emmere nga tosobola kugula tosobola kulemererwa kyoyagala baba tebamanyi luzungu abamu baba bamanyi naye abamu tebamanyi abasinga obungi naye era tasobola kulemerera kugamba hawaii so kati awo mukwatagana nayogera oluwarabu lwe nawe noyogera oluzungu mukwatagana noyigayo akatono naye nayigayo akatono kati nga wakajja mu Saudi embeera yali etya nakajja mu Saudi embeera yankaluliramu etya story mpanvu tikirulimi kyekyasoma okusumbuwa embeera engeri ekintu twali twamanyira kubeera indoors mu Uganda ati bwetutuuka wano embeera eyo kayoka ey'okubeera ng'oli indoors ssaawa bina esooka nototalinga mukko like mentally nobeera nga kiyegwe si kyangu kyakwemanyiiza kyobola abaana basinga maybe bavaako ne bagamba bakadaama bavaako benywako omuliro kitegeera kyobola bababeera balina mudisuusi ogenda kwogera naye ku makyanga abyokke olweggulo nakambuwalira aba takyagadde just embeera gyatambuliramu abeera nnyo mu nnyumba abeera nnyo mu mbeera gyatyamanira oyogedde ensonga yakwemanyiiza embeera kyekibaviirako abaana okubeera nga bavaako n'abaana bamu abamu oluusi abejjawo naye neyasola kizimbe maybe tekiba nti nno baba mukisa bubi wankolera bati obwongo nze ŋŋamba teeka obwongo bwe buba bukyankalanyemuko manyiza mbeera gyotamanyize esookera ddala gwe mulundi ogusooka oturabolinga gwe mulundi ogusooka okujja mu bantu batamanyi webatuuseemu emirimu gyokka ne gistressinga kwegamba nobeera ngaobwongo naye kati ng'olinga atali kadaama oli kadaama naawe kuba olinga atali kadaama kuba oli otaya ampulira babeera mu biyumba nanti fenna tuli bakadaama fenna abali waneeno ababe basajja kababe bakazi oba okola mulimu ki oba okola mulimu ki oba oli kiri kadaama kyekiye fe abatabyawula kadaama kitegeeza ki omukozi wa waka oba nze kadaama ngamba abakozi fenna kyaluwarabu kyaki kuba kyamerukawo omulundi gumu ekampala netukiwulira sekadaama so kati nga gwate gwe weetaayaya mpulira mubeera mu biyumba ate kati mwe mbasanze muli mu mayumba nanje tukoze twakola ebiseera twalina ebiseera byetwakolerako netugamba kati okuyiriba ennyo kakugendereremu mwakendezamu naye mwanyinaze ekintu mwakigira kati mwasooka kuyiriba twasooka kuyiriba tewatawaliwo ogenda tukozoleke kuyiriba mukko lazima olina osooka nokola ki nokasolinga mukoze nofuna soft life gyoyagala alina soft life yavamu kisoboka you're living a good life. Simaine eno mulina abafumbo oba just muli ku byeyo just wali abafumbo eno baseka tebanyigira oba basinga oledi ne singo abafumbo naye not officially ye bali abali mu relationship naye nga byakweyiya si byakweyiya yeri abawoowa lwakuba nti baseeka bawana kiki baagano bawoowa sekakasi muwaali sekasi muvaayo vamo lwaki tabawoowa naye nga mwe muli lwede okubawoowa baŋŋamba bakadaama temwagala kuwoowa temwagala kufumba bannaye lwaki tebawoowa baali
wama nyambi bashaka bagambe bashaka tebagala bawoowa lwaki tebabawoowa seeka lwaki temuwoowa bakadama seeka temwagala woowa bakadama kadama bali eno okitegeere nyonta ebatta tebagala kugira bagala okufumbirwa babafumbira sebo ebyagunde ebyajjangu tulye kakati bagamba temufumba bakadama mumwecyanga mbere nga mukola emirimu kadama bafumba so biki byebasinga obbogerako abantu b'Ekampala ne mugamba kale laba abalaka tebamayina tebatutegeera ebiboozi bye mutera owulira biva Kampala byebasinga obbawaayiriza oba mwejjako oba so ekyokuvaako isoke mwavaako mwekyawa mugyewulira okuvala mwavuna ku fuluusi mwewulira temugambwako waalaikum salaam. So kati Saudi eno ogisanze otya eri etya etambula etya Saudi tetambula mubi ate tutambula bulungi nnyo nga wekyandibaddewo but at least kigatagata nsobola okubeera wano nefuna ku kyokulya kyewaka nsobola mmere y'Ekampala etuuka wano nkulabe ng'owata bade mayigi gano ag'omuddungu okay yeah so okay so batumireko abantu bammwe abantu babewaka n'abawano tubeere nga tutambulira ddala maaso abantu baffe abewaka ntumirako mami wange baganda bange mulina mbatumirako n'abalala abaliwo mwenna abanjagala okay so amanya Sham official ku TikTok ogenda omusangeyo Happy African Girl abeera happy ever happy okitegeera so embeera bweti bweri ne mwebale kuteekawo embeera yammwe ennungi bitambulira ddala ndowooza nga mwabibala singa ng'oggyeko Saudi Arabia nsi ki gye wandiyagadde mu ddungu muno singa Saudi Arabia ekalubamu nsi ki gye wandiyagadde ogendamu ng'oggyeko Saudi Arabia okola okubeera eyo okole tewaliwo eza wano nga Saudi Arabia ogambye nkikoye kye Saudi Omaani gyekiri kigwa no tekiggwa naye zenpulira zenandyagadde like sinti nokolerayo like kukyala vacation batikata ngamba kigwamu kokko kigwamu kokko at least ate okukola nsi ki gye wandiyagadde genda okukoleramu wano mu ddungu era kata yokka Dubai kibulamu bajja kugamba gwe Sham tomanyi kyoyogerako so bwetaba kata at least ogenda Europe oba odda mu Europe Dubai boogera oluzungu abieta Dubai babasinga luzungu bed space kyekikulu alright obagiyita Ajat Samaleko yongera ku ddoboozi abantu bakufune bulungi nnyo Walaikum salam ogamba otya owangaalirawa oli mu Jidda amanya gwange ku TikTok okozesa waliwo kadama atali ku TikTok TikTok oyo wammwe baagi bakolera naye nga temufaanana nga bakadama kitole ki mulinga abakyala abafumbo abava mu maka Saudi Arabia ogisanze otya embeera eri bulungi
alhamdulillah mpulira babajjamu ensigo simanyi bababonyabonya babozesa ebintu mwavaako kiri kitya biki bababogerako abe Kampala tobimanyi? Alright. So embeera bwetyo bwetuli wano ne bakwano gange banyinaze ekintu bakitambuliza ddala ekintu kiri aire best bahaji bonna bangambye mwagano wawa abaana mwagano bawoowa kati baseeka bali wano mwebuzabuza lwaki temuwasa abaana beeno kintu ne kiggwa okitegeera haji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Ogamba otya haji? Amanya ne ddoboozi? Bukenya Kalifani. Bukenya Kalifani. Bike Kampala wawangaliranga wa? Wangaliranga Salama. Kulekana stage. Abekulekana. Kiri kityene Saudi? Kyekisinga. Kyekisinga. Kisinga mu kisebo? Mu byonna. Wate sitinzeke Dubai gwe? Toyogera owemula. Dubai mujikubya amaji. Dubai mujikubya amaji seeka. Yogera ekitolo kibwensenda. Nedda. Dubai tujijeko. Na Abu Dhabi byono bigase wamu. Byonna. Kibulamu. Kyavira kodda sikubula namba. Kyavaako furushi. Byonna tebayina. Chiche musinga abe Dubai. Byonna tubibasinga. Okugeza. Sente tuyina. Akasente mwekali? Tufuna. Ezimala lyanda. Opportunities. Byonna tuyina. Waliwo gola basiwuse. Obiraye byaja. Bawo abasiwuka. Bawo bali muswawo. Bawo abasiwuka sebo. Mudungu wano. Bali mu bed space kati beku. Bed space. Gwala beku bed space. Sinaba bed space muganyo zinda. Singa video gikwatira mu bed space. Laira. Bagikwata bade mu bed space. Inakubikula kate. Sebo bali amatooke. Bali abiki. Olusuku twalundiza ndala wanejenda. Tutema lyetwaga nakabululu. Simanyi mbwazi rume byonna tubina. Byonna. Sikitegeza Saudi esinga wano mu ddungu. Tewali nsi ya muwalabu esinga Saudi. Ebyaddala bwe byokwesudira. Ddala ate oyondamu era Saudi nga temuvuga matu wetuwulira Saudi tuwulira biboozi yakubajja mu nsigo. Kamera ze nsigo mwazitunda. Oli abye byatugaggawaza. Aliyo bulungi waliwo bulungi talekaana nnyo. Banoonyereze bajja kukitegeera. Tewejjusa? Tewejjusa kubeera Saudi. Soka twatya nnyo naye twazula nti wewasembayo. Ki ekyakusinga okutiisa? Mwali mutidde ki? Mateeka? Era nga mwe muwulira ensigo bazitwala. Kubamba amateeka g'e Saudi nago naye mazibu nnyo. Alhamdulillah twagenda okuzuula just kutereeza. Otereeza bitambula kirere. Okay. Lwaki abaana temubawoowa? Ki ekigenda mu maaso? Kiki? Ate mubagamba mubayita mujje tulye naye bituuka okuwoowa nti muddeeyo. Lwaki temuwoowa baana? Tetwatambula na bennyinaabwe. Ate amateeka g'obusiraamu galina bye galambika. Okay. Tulina okutambula balina okuleeta abaganda baabwe. Balina okubaira. Lwaki kati kitegeeza mubakozesa? Mubakozesa? Nabo bennyini bakimanya. Nammwe babakozesa? Nabo bennyini bakimanya ekituufu. Mubawase. Bajja kufumbirwa kyalo. Abaana bafumbye, abaana bakakasizza. Omwana najja nakufumbira naye n'ogaana omuwasa. Kiki? Era bonna bakwetolodde bafumba. Bonna bafumbo? Alhamdulillah. Ajati awakanye owayiriza mu kisiibo. Owayiriza ajati agambye kyekiganyo okubawasa. Ne baseeka abadde bakyali babbola. Bamaseeka. Twetaaga omumanyi atuwa ekituufu tetuba tusinziira. Okay. So apart from Saudi, si ki gye wandigenzeemu wano mu z'Abawarabu nga Saudi egaali? Tewali. Seeka Bukenya. Tewali nsi gye negomba ng'ogyeko Saudi. Billah. Siinaawo nsimba. Kitegeeza kiggwa. Tewali mbituufu. Ne Kata. Tewali. Jasi oba togendanga naye tomanyi kiriyo. Tubalinayo abaliyo. Era embeera yaayo giwulira biboobe. Bali mu kabokisi?
bali mu bed space. Bed space ndoza si issue. Bed space baba basevinga. Omuntu mulabirawo. Omuntu ko bed space. Kyogamba abantu tebasevinga. Wensula mu kameza wansi nga sente zange mpangisa akameza ako sente ntono nenzisevinga nenzize waka oba onsinga. Anti era omanya nti ekikuteeka wansi awo si woyagala obeerawo lwambeera. Sevinga nze mba sevinga. Era n'abasula wagazi oba ababeere wagazi basevinga. Amala kujjuzaawo n'alaba nti abagazi watuufu. So Dubai mutyayo bed space? N'enfuna yaabwe era yakka si eyaluli gye baabinyumyangako. Okay. Tumira ku bantu embeera yayo balesina okukola ntumira abasiramu. Linda ko aja tebadogamba. Embeera yayo okuba nti tekiggwa ebaletera okuba nti basula mu bed space. Singa kiggwa singa tebasula mu bed space. Kyovala wano tetusula mu bed. Mbeera yereeta bed space. Of course. Oba just cost of living bwetu. Ensi bwe Cost of living era it depends on how do you do your things and how much you earning. Nesi bona nti basula mu bed space. Lwakuba kimutawula. If we go to the percentage, majority is on bed space. Ate wano mu Jidda buli omu alina waasulanga we yofunako akadde otambulemu. Mu Jidda musuza abantu mmwe neŋŋamba nti sakozi nakyaddeko mu Jidda musobola okunsuza mulina bwe munteeka newoyagala kulya mwabo nga toddayo waka layira walayi billa kigwe.